guys, I'm going to surprise my maid, but she doesn't know. Ambia akorachi alabirira nnyo pipi. Aida, Aida, soko fulume. Aida, ofumbye obuugi. Omwana amwadde obuugi. Ate kyekirala. Kati soko gene mu prayer room onondereko olugoye lwemba nyambala enkya ne lwemba nyambala leero. Engoye zange wazipanzeeyo bulungi. Okay. Genda nina byenno neeno nzija. Tamanyi surprise ki? Yukira yaŋŋamba luli. Anti ku Sunday nsaba ngende ndabe boyfriend wange alina boyfriend we bambi eyo mu kyalo gye yava. Kati omuleka amulaba lumu mu myezi 3. Ngamba okay. Kati ka surprise mugenda. Aida. Aha luliba lwofunye lwemba nyambala. Ekintera okunkoza story nga zino amazima ga Katonda ku inspiring other people kubanga story zetera okuleeta omukozi yakubye omwana, omukozi yawadde omwana bbi, omukozi yakoze kino, Kadaama yakoze kino, ono yakoze kino. Amazima ga Katonda story zetera okubeera nga ziva ku bantu baneeno betuyita ba housekeeper baba maids, zitera kubeera mbi naddala relationship wakati w'omukozi n'oyo boss we. Newe tulabayo ku ka story nga kaneeno ng'omukozi ne boss we ate se waliwo ekyenjawulo kye bakoze, eyo story jagireeta no ku SMX Media injikolere mazima ga Katonda tisi nsobole oku inspiringayo abantu abalala abalinga oyo. Wali no ku SMX Media actually ka video ako kanka kumalire naye nga sinabeera nga kumalira wali omwana muwala eyansabye okubeera nga abasaba bambi ayagala mulimu oba bukozi waka omulimu gonna gwolina osobole okubeera nga omukubirako at least bambi omuwa omulimu kisinga okubeera ekikulu yagambye muno yatayagala kubeera nga asabiriza. Nile namba y'essimu eri 0753 10 94 77. Yes, ye namba y'essimu eri 0753 10 94 77. Bambi yankubidde nga ngamba SMX njagala ku mulimu ati sinsabira ko SMX Media Kings and Queens boli naye ne yetaze okubeera nga ayagala omukozi abeere nga ankubirako. Enamba eyo yakubeera yenga akola mulimu. Ekisinga okubeera nga nkukutira nti simumanyi nga nze westa kumanyi gwe alaba video naye ati siyetaaga obuyambi obwo. Saagala ogamba ate SMX gwe yatuwona ate SMX kino nedda naye gwe wena ng'oli mu bwetaavu bw'omuwala ng'oyagala okubeera nga kukumira waka dduuka kukolera mirimu mukubireko bambi osobole okubeera nga funye lwemba nyambala. Enkya sokola njuruze ndabe. Neddo naluguza emitwalo 8 zaayo yangu ya Aida. Olwo lugendera ku luli lw'oggyeyo lwanjuruze. Olwo naluguze 8 nedda mukwano terujja genda ku church lwakusiibamu. Okay, olwo lumanyi lwa bbeeyi. Olwo nalulese ku mulimu olwo lwa green naye nalwerabidde ngenda dduleeta. Check. Yangu wa Aida njagala genda obudde bugenze. Sawa zigenda mu 5. Linda olwo salwambala lulero totawaana. Zaayo. Lwanyumira naye sidda mu ngoye zaayo. Olwo zaayo lwolaba nayambala totawaana kukwatako. Tuzitinkuulo jazijjayo osiiba wano. Anyway mpoze saagala mutwingira muno nga siriiwo. This is a prayer room. Mulimu blessed items zange nyingi. Wow. Ow.
awo ntandise olwo n'olwa green kati kwekuli olugendera kubuli obukono bwojjeyo kwekuli kyenyinda okwambala. That one, that suit. Anyway, it's very nice and expensive. But I'll see. Okay, put it back. Katika nkulagero ngendo okwambala. Soko ogule waawe wasooka. Okebere musalya waggulu. Jangu ebyo jabbizzaayo. Gulawe wasooka. Kaya musalya waggulu. Engoye ziri waggulu. Akaveera akali sealed. Jayo. Jamu olugoye. Wangambye ku Sunday ogenda kulaba boyfriend wo, not so? Ako kako. Kale, kako. Soko kegezeemu ngenda mu bathroom. Aida yangu wasiina budde yambala yangu. Adange. Kale wado manyi njagala ngoye bulijjo gwazinondera. Nzemba manyi kyengenda okwambala gwe yanguwa. Aida ng'oseka tobanga ofuse nnambwere. Fuluma yo. Ofuse nnambwere. Jangu wano bakulabe. Tunula eno ndabe. Wow, you're smart. Kyuka eri ndabe. Kaina n'ebyoya ku mikono leta tubira. Wow. Wacha mu kifuba lwaki obikkawo? Aida. Ku Sunday togenda ba boyfriend wo. Kalungi nno nakaguze mukaaga kitundu. Kalungi. Going to see your boyfriend. You look this way. Very nice. Webale kulabirira pipi. Kale, Aida. Lwera uno omukazi lwaki aŋŋamba mulondera engoye. Very nice. Webale kulabirira pipi. Kale, Aida. Lwera uno omukazi lwaki aŋŋamba mulondera engoye. Very nice. Webale kulabirira pipi. Kale, Aida. Lwera uno omukazi lwaki aŋŋamba mulondera engoye.